Kaseri kali akabadde katambula oba kewandiise the good and the bad twakayimirizzaamuko mugenda kuba nti mwewa si nteeka zaffe singa zaabadde nteekateeka ndisobotaka akapya naye tugenda mpola kayinza okujja mu makati ga naye nga munaasonyiwa okuba nti tuzigase series naye kano ke tugenda okusumula ssaawa yonna ng'ennaku z'omwezi 4 guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 4 nkulamu leero lumu tugenda sumula kaseri obumu ku obwo bwe bagamba nti bulungi obumu ku obwo obwazanyibwa abalenzi abalungi abeereere movie eno erimu drama erimu comedy erimu action erimu kungufu erimu emigere movie ezimu ku ezo ezisinga okubeeramu enkwe enkulu ennyo movie erimu ettima abaana babiri bonna bakuuka martial arts nga bakugukira ku sides ez'enjawulo naye nga balongo eno movie oba nkugambe ki bw'atalina data loadinga naawe alina data sikwerabidde eyo gwagamba nti tolina data ku telegramu eyo waliwo abaakifunyeemu twabadde tubagamba nti gw'atalina data inboxinga namba eyo 751 osobola okuyambako akatinitini naye bakuyamba na VPN balina VPN yo mu Uganda muno tenaba kulabika naye asobola ogikuwa bati baagambye bagigaba osooka sasula omutwalo gumu ensimbi ya Uganda nagukuwa eno terabikangako ekisooka obukulu tegaba limiti ya data nti oba nti ogenda kukozesa MB 5 nti oba sooka okolewo no kasite connectinga ebe connectings edduka esinga ne data speed osobola gikozesa olunaku lulamba n'ogikeeramu bati ebeera ku mutwalo gumu naye kano kaseera kagenda sabukululwa mwebale ku followinga na kulikinga na commentinga buli kaseera tubayiiza binyuma episode 42 weddu weeziri teri kubukamu episode teri kayimirizaamu zonna zigenda kubeera auto gwe mukalinde amaloboozi gagenda kubeera ga vigilitoti awo naye mwebale ku subscribinga mu commentinga ate mu likinge mutusonyiwe olwa kaseera akayise but kano tuli ffenna no